abagenda e Mecca bano bakomyewo mirembe bategezeza nti basabidde eggwanga lyonna okweyongera okubaamu emirembe. Ekibinja ky'abalamazi ekirimu abantu 200 mu ggwanga okuva e Mecca ne Madina akulembeddwamu Supreme Mufti Omuna Sheikh Silimani Kaserendirangwa nga watusekusa musanvu ez'ekiro. Ategeeza nti batambudde bulungi nnyo ne batuuka era ne bakomawo bulungi wadde nga kuliko omulamazi omu yafa. Okuggyako ekikangabwa Mungu kyeyaleeta ekya mukadde waffe yafa naye nga alhamdulillah abantu bonna babadde bulungi. Mungu yatutambuza bulungi n'atuusa mirembe mikolo gyonna netugikola alhamdulillah tumwebaza era tusabakirize hijja yaffe. Ategeeza nti basabidde eggwanga lisobole okubeeramu emirembe n'okusabira abasiraamu bonna bafune obusobozi obugendako e Mecca. Tusabye Allah subhanahu wa ta'ala ayongere emikisa emirembe obutebenkevu mu nsi yaffe Uganda. Mwekyo libadde Sanjerere municipal Mtyana nga baaniriza abavudde e Mecca. Omu ku bakomyewo Sheikh Saade Omar Sekanja katwala ebyaddaawa ng'ayisiza ebivolo. Bunaaniriziddwa abasuubuzi b'enjawulo kubadde n'abakulembeze obusiraamu e Mtyana. Sheikh Ali Kasaliku nga disitulikiti kazi Mtyana ayozayozeza Sheikh Sekanja kukola hijja. Abamuteekamu obusobozi okugenda e Makka ne Madina naye nga tukubiriza emyoyo gyaffe n'egyammwe na buli muntu yenna toggwamu ssuubi. Akunze abasiraamu abasobola bambe ku bannaabwe. Ye Sheikh Sekanja asibye bonna abamuwagidde n'agamba nti ye yali tasobola kwetwala Mecca. Ne bwe tunaagaana okusinza Allah mwe mugaane tugaane Allah ayina abamusinza kubanga obadde ogenda mu dduuka ogula ekintu olwazi ino oli n'agamba nti haramu sente zifuuse haramu. Ebyo nga bityo Sheikh Ramadhani Ngobe amiru w'omuzikiti gwa Sahabi ku Mutaina Village mu Kampala ategeezeza ng'obusiraamu bwe butakkiriza mu nkola ey'okubeera abaniraga butonde. Kiri haramu omusiraamu okukwata abaana bo okubatwala ku byebbe obusiraamu bwakiga. Bino byogedde mu kusaala Juma asira abasajja abasiraamu kuwasa abakyala abalina eddiini abanabawagira mu kutuukiriza ensonga ez'obusiraamu. Ikhtiyaru zawjati swaliha okunoonya omukyala munnaddiini. Mu ngeri mwakuleza obusiraamu Mityana batandise emisomo egigenderera mu kwongera okubayamba okuweereza obulungi. Basookedde ku muzikiti ezigoti gye basiibye nga basoma ku byafaayo by'obusiraamu. Mwebasika bannabbi naye weetunuulire ddala mu busika toli mwabo bwe bajja okuggyako ekifundikwa. Sheikh Abdul Kakande Supreme Kazi waguleta mukuni yagedde omusomo gonna akutira abakulembeze okubeera abakozi. Bakulembeze bangi betukulembera nabo bangi nawe waggulu eyo amazima. Yaji Badudu ng'omu ku basomesa ayogedde gye mbudde obusiraamu mu Uganda nakunga abasiraamu okumanya ebyafaayo. Byafaayo bi tabaane mu maaso eyo talina mugaso gw'amaanyi gwagenda okukolera ddiini. Tusoma okutegeera